Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Timba ku TikTok yo ne Facebook yo. Tekisoboka. Omuntu watebefana biraga obwannanyi. Uwe kirabika. Ayinza obba nga bamuwasizaawo nga oli omuwala bwe yagamba. Nga bamuwasizaawo. Kubanga olaba bonna bazze eno boogera obwamu. Butuufu yali tasobola kukkiriza kamera wali eri. Kaba waliwo yaŋŋamba ne maneja we. Yaŋŋamba ne bamwogerako bakola ki? Basobola okugoba omanyi bamaneja bagobeseza. Okakasa. Neŋŋamba ki? Kati bosa bajja lwalumu. Ayingire entala aziwulire ne bakyala ba bosa alowoozayo gwaliko taliiko bannyini bo. Mukwano olijjukira nti wali ofunye owuwo bwe mwejja mu kyalo. Omusajja gwokira yiminga nga talabika. Ogambe nti oyo wange. Omulagire nti leero tokola leero tuulaawo kati yambala kino kati oli toyogera naye. Bakyali nayo. Sekyo sirabika. Bamuwa bingi bye nali sobola ne bimutwala. Naye nali mbisobola just kali kati. Ate munnange bukya omuntu ayagala character ng'omuntu. Ne munnange si gwe mulungi ennyo nti mbibassa. Okitegedde kyova olaba twalina otteekamu obukodyo bwonna tukukwate tukulaga abantu. Kuba omuntu ayinza otulaba nga tuwalampa ebikomera n'agamba bannange ndibassa. Nedda, he just loved you ng'omuntu ku mutima. By the way, bino ebintu by'okwagala biva mu bulungi omuntu n'atuuka ng'awulira embeera ziconnectinga. Okitegedde kyova olaba nze buli budde mba ŋŋamba omuntu eyanjagala nti nkimanyi si nze mulungi asembayo. Kyova olaba ffe abamu tulwana tubeemu ne kumpisa. Tubeere nga tulina bye tugattirako. Okitegedde ate kati si we wajja social media aba social media buli lukya mu comment section batujjukizanga bwe twabijja. Kati batujjukizanga bwe tuli bannabijjo nga tuganye n'okukola obubi bwange nkole ki mbeere nga nsobola okubwambazaako nga nsobola okwafoodinga ebintu bwe mmala okubeera nga munnaayo obubi bwange mbutegedde nga ngamba nnyina okubaamu n'akasente kuba munnange omubi bw'oba nga oli mubi akasente kano kalina engeri gye kakulungiya gwe wali olabyeyo omugagga omubi jasi wamulabayo olina kuba na ssente kati nenkitegeera nnyina okubaamu n'akasente ng'omuntu nnyina okubeeramukko ne ka disipulini nnyina okubaamukko ne character. Kati bwe kale binannyimiririrawo kati mukwano bikulwanirira ebintu ebyo n'empisa baggoba anti gambye anti mba ne ssente ongoba nnyina ssente anti ongoba ewuwo leero nkaabira gundi nkaabira France nze ongoba kati amaziga nga kaabira France ku vacation kyekyo nze ontegedde nkaabira France nga ndya ku mmere etali ya bulijjo new language new culture kale kankaabire bwe mmala depression enzigweko nkomewo nkole kibayita ssente ife abamu ensonga kituzinoonya zitumalireko ku buzibuzibu bwaffe kuba baba baggobi kati kuba n'omuntu ayinza okugaa nti kati owaga abantu baleme ffumba kati ate ongobye kati nkaabire mu nju neetuge sikyasobola kwetuga ekyo kyonze sikyasobola like kale neeyagala nnyo ate nyina ebyokufiirwa kati Steve naye bw'onaakola ojja kujjukiranga tetugenda vva mu laavu sigambye giveemu laavu tulina ogibaamu ate tugyagala twagala okwagala twagala obba mu relationship but tetukyasobola tuuka ate ku level kati gokyakiddayo eri akyayinza okweweesa obutwa nti bannange okyasobola okkiimagininga weerabire n'okwerabira nti olinayo batoobo olinayo maama wo olina emikwano olina ba client so kye bayita okukola buli wookola
kati Steve ojja kukola otuuke ng'olina ekizimbe wali olina emmotoka nze nkulaba yo capable ogenda bikola ate ngenda kumonitalinga nga nkimanyi ogenda bikola wallahi Steve ogenda kuzimba ennyumba z'abapangisa amen ate tosooka maka sooka nnyumba z'abapangisa naawe nga kwosula nga woosula osoloozaawo kyetugenda osooka okitegedde ate n'ekirala bw'obanga ekyemmotoka mu mirimu gyo teyina wejjira naye nga wali ogigula lwa kutambula na bebi wo nti bebi wange mutwala out anyumire mu mmotoka yali ya weekend bw'eba emmotoka yali ya weekend nga ya bebi then si gye tuba tusooka tusooke poloti tereefu anireesinga emmotoka bw'otunula mu mirimu gyo kati tugeze nze nti emmotoka bwe mba sigirina gye ngenderamu okukola surprise like mu mulimo gwange emmotoka erina wejjira ontegedde singa obadde ogula emmotoka eno ng'oŋŋamba nti ngulayo ka erefu kano kuvugiramu tiles nti gwe ngenda okukolera tiles ate era ajja kumpangisaako emmotoka tumanya nti tukigattako for business naye bw'eba obudde buno emmotoka ali okikolera bebi mutuule ne bebi wo mu mmotoka obudde buno bebi ajja asooka agendere out ku booda oba bebi ajja ayagala emmotoka ajje nayo bebi waaba ayagala emmotoka ajja tatuteeka ku pressure ya mmotoka yagigula ajje nayo ffe tujja gimuvugiramu togivuge nga zze nayo naye obudde buno Steve emmotoka tetugyetaaga nkimanyi wali ogigula lwa mukazi era nkimanyi omukazi yabadde agenda ogivuganga gwe ng'ogivuga weekend lwoliwo namugamba emmotoka gye nsooka okugula yiyo kituufu kati Steve obudde buno tetwetaaga mmotoka twetaaga kapoloti tuteekeko obuzigo osetting ewuwo nti wano neeteereddewo nga nze ka 2 bedroom n'eddiiro n'eki then wali oteekewo obuzigo bwo bw'abapangisa businga oluumu bukola nnyo kuba abaana abafuluma abatandika okutandika okupangisa singa nze mumanyi bitugenda bikola tuloote ku ebyo njagala obwongo bwe ennaku zino abaana bangi zino tezikola nnyo bw'oba osooka ozimba abapangisa singo zikola nnyo anti ffe twakola dda research singo bano abaana abafuluma bano ba boyfriend musajja n'abasajja batuyambye ennyo singa abasajja bano abenzi banfunyeyo girlfriend kimwangwira kuba girlfriend aboogo ate omusajja taba awajja lwalumu kati kasingo ng'okakoze bulungi okasibye ettayiro kalimu ekiyigo munda n'akasitoowa bukola nnyo obwo busingo butukolera nnyo ssente ketulina osooka ne tuzimba obwo gusa oteekako eyiyo kisenge eddiiro ate naye toweetaaga nnene yaki kisenge eddiiro ekikyo sitoowa na bathroom munda kati obusigadde obateereko obusingo nga bulimu akanaabiro munda nga buli smart n'akasitoowa osibe akakomera osirike mukwano laavu ejja tusanga enakola nnyo laavu ngenda gisooka ngirekemu kati nga bwe wali olaba nti ate eyo determination gye walina ng'olina omukazi kuba abakazi olumu akukozesa naddala omusajja nga ayagala omukazi waliwo omukazi akuchallenginga to work kati zeso aba na musajja ne sitamuchallenginga kukola anti nkeera nenkulaga bebi gwe oba tobiriiko ebyokukola nze goolo bugagga ate goolo bugagga njikulaga seetunda njikulaga nkeera nenkola ki omutwe nenkulaga nti omutwe gukola kati osobola butakola gwe osobola sigala mu buliri kati gyasinze nga bondaba nsobola n'omusajja ali less and week eyeebaka era mba nyino kikuzimbamu nti goolo ssente nzaagala tulina zikola era bwe nkubuuza hani oli redde tunaakubwa butayimbwa ku mitwe nti nedda ekyobubbi okiyinamu tubeere tukole money heist tulobinga ebbanka nti nedda nti tulina kukozesa mitwe anti okiyinamu nti tusaddaakeyo emitwe nga giigyo tugitwale tufune obugagga nti nedda kati tulina kukozesa mitwe tukole ki tusonde 1,000 ku 1,000 mutwalo tukole sibisobola nze sijjuza bantu mu bulamu bwange nga tetugenda kwegasa ate twegasa tukola Steve byonna mbyogera tufunemu kati ne bwaba mukazi bwoba omufuna wasa bwongo gwa mu mukwano n'obwonge ntegeerayo kati oba obiraba obyawula era twebaza Jojo twebaza essomo twayise university wetaaga ku graduate naye nedda tugenda ku graduatinga nga tumaze kulaba byoddako kukola kati
kati waliwo n'abavubuka abakutunuulidde by the way waliwo bwe wainspirinze nga naye alowooza nti omukazi rededde kino kati bakutunuulidde ate tugenda beera nga tukebera kantu tulina obbawo updates kati manya batandise okugoberera bakulaba baba balinze Steve njagala twenoonyeeko tukomewo abantu tubawe results tumpe ebbanga lye tuba twenoonyaako nsaba ompe ebbanga oŋŋambe nti after ebbanga bwe riti kuba nze bwe ntandikawo omuntu mulemerako ate n'atuuka nanyiigira anti nze njagala nnyo ebintu ebigenda mu maaso okitegedde ebibala nga bigatta kati Steve njagala atuwe ebbanga agambe munkyekingeko mu bbanga bwe riti unless tusobba n'ensonga bayinza okubaawo ekizze nga bw'obimanyi ti omuntu ayinza ovaayo kino ne kitwetaagisa omunoonya but ku bino ku layini y'okukola sigambe tetujja mmunoonya in case wabaawo ekijja kakati wuno omusajja ali singa wayinza ova eri omukyala ng'ali ku mulamu ayina ekiddako ne tutamunoonya tuba tumunoonya tuwamu ne mukama waffe waliwo ensonga ezizze ku mmeeza ibane kasitata bawakkobe ibane waliwo kali akasi ate kasitata ajjanga naye awoza mbukati eri emmotoka gye badde bagenda okugulira jjojo bagigulire nze nedda mutuveeko bw'oba mukwana emmotoka ojagala mu bwangu nkugambye eyo jangu nayo ffe tumanyi ogivuga tujja kukuvugiramu emmotoka yo teri guno omwaka emmotoka twagijjeemu ate kati Steve mbadde nkusaba tusooke kiri ne bw'osooka butiisa naye ne bw'osooka oteekako owuwo buno obulala tuzimba mpola ate oli mu system bikoleka bwenjogera naye ali mu system Steve lwaki tuba tugula emmotoka ate tugipangise weesula tupangise naffe wetusula nze gambye nange singa si kuba nti mirimo gyange nange nandibeddewo nga siina mmotoka nga hani ampaamu nange hani yandibadde ampaamu nenvugamu just nenjizaayo naye emirimu gyange gyaki ate singa nti si mirimu gya mmotoka kire nange nandibadde nvuga waliwo obumotoka obunyumiramu abawala obwa Lakizale nange bwe neegomba nandibadde siri muli baasi okitegeera naye olw'okuba nti waliwo ebisooka nogawaayi kangire nga ndi n'eryo baalivuma dda nti nvuga gukebe gugenda gukunkumuka yenna waalayisa ekimotoka kigenda kikunkumuka but as per now kyensobola okwafoodinga ziri eri ez'abasajja ze bagaba ab'emunyonyo nti ab'emunyonyo beewangulidde abasajja b'emunyonyo beewangulidde ekyokuwa mu bawala amamotoka ga view once nga bwe bagabajjako nange nsobola actually siri mubi nnyo nange nsobola ozivugamu nga bwe bazimpa bwe nzizzaayo but siri ekkubo lye nnalonda sezaagala okitegedde either hani ajja jimpa mannya gange oba nja jjeegulira bw'anaabeera tagimpadde gye nnaanyumiramu obwo bumotoka obwa Lakizale abaana baba n'obumotoka nga buwunya bulungi n'akafulumanga naye awunya bulungi ayambadde bulungi njagala nnyo nti abantu abawunya obulungi kyova olaba nkireeta so mu budde buno Steve alina ebintu by'atasobola kubeeramu ate nange kati mumbalire mu bamanyino abalungi muba mulamu bammwe waliwo neyazze empaka mu comment section wamulabye kifa nkwegayiridde kyonna kiŋŋambe Steve mwagala okwagala nga kwavuddewa mu ddakiika mbu wagudde dda mulaavu ne baana mmwe mbukati kiki ng'enkaaba gye yabadde akaaba kuba mutuufu we twagendera Steve yali oba ayambadde byalaba tafaayo ku kkubo kwe twamusanga kweganga ali bibye twamutunulira tuti ne tugaa kiki nga yena ali disorganized nga ne jeani gyayambadde oba yakoma ddyo okitegedde naye kati olaba nti he's smart now and he's going to be smarter kati mukwano mbuwagudde kimulaavu ddala nga laavu evuddewa kale osobola tugamba nti kale Steve kandawo batusobola okukwatagana eri ennamba wamuwadde nna essimu kwajja kati nze atalaba message muna nti zijjula mannaye ate buno obudde baba beebase
Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Naye nga all in all, nze ntera nnyo bigamba abantu baneetukole kizibu ozinga mukisa kababe bano nze manyi n'okugamba abasajja kolayo ssente ezizo okimanyi ne baba abasajja abakuula abakazi teri mukazi agenda kugaggawaza era omukazi abakazi kyajja okukola ajja kwambaza omunyumire mu budde nga mutambula mwenna akugulire bugatto bugoye buwoowo gadgets simu ngeezo okuwuliza kuba kwakuwuliriza ate tulangira abakazi tujjukiza olaba jasi yalyanga ssente z'omusajja naye ye just 15,000 yagala tugende tubanje omusajja 15,000 naye nga ye tazoogerako ye ze yalya okitegedde no yabirabi nti tujja mubanja naye manya kati ekyo kitugana genda wamazi yetu kati fe abakazi tuli bazibu nnyo tulangira tujjukiza okimanyi nafuna omukisa senga wange yali antwala ne mugamba sigenda nina mukwano gwange gwe ngenda naye senga we yali akutwala bweru ne mugamba nina mukwano gwange gwe ngenda naye simulika nogawe kuba kuva wano kuba va mu Uganda nvaamu naye muwala ne mugamba nangamba mama yangambye ngende nsoke mala osoma nagaana okugenda neŋŋaana senga nanyigira nomala omwaka kati senga yali ayagala bukkiriza atandike process yali yewadde atutwale nga tuli babiri anti senga okunyiiga muwagira kubanza enkimanyi kyewasubwa nange ngenda nabyejjusa mikisa mingi gye nafuna olwo ng'okyalina okyali mu ssomero senga tusonyiwa ono yali akyali mu ssomero omuwala yali akyasoma wali mu ssomero ly'ensi lino University of Understanding naye namugamba nagamba kanjogereko ne maama ki nagamba nange neŋŋamba siva mu Uganda kumbe neesimirako ettaka naye nali sikyejjusanga lwa nsonga tubaddewo era mu Uganda atusobola olya enkoko wetujagadde anti awo kati olwo anti nga tuli mu University of Understanding kati ojasangayo omuntu nkugambe nti nze enkoko nagivanako sigyetaaga not because I cannot afford but nga nyenyama nga kale nga waliyo ebinene ebisinga ku ebyo okitegedde kati nze ekyo kyesaamanya tiwajja kujjawo ate ekinene eky'obwangu omukyala w'obwongo buno obukyakoma wano anti omukyala asooka okukuleetera okugamba kati anti waliyo abakyala
akeera okugamba nti nze omusajja wakiri tuba abaavu kuba tuyinza okugaggawala ennyo okusukka wano n'ayenda onfuna waliyo omukyala andaba sikundyaginga sweetheart waliyo faani wange andaba obudde buno agamba wait waliwo omukyala andaba obudde buno ali mu kugamba nti nze omusajja wange sandyagadde agula emmotoka egenda kumuleetera okwenda katugire nga tutambulira ku booda wadde emmotoka tugisobola era nga omusajja lwonaakeera n'oleeta emmotoka ewaka egenda baawula kuba omukyala agenda nyiiga okitegedde kati waliyo omukyala alowooza bw'atyo nti omusajja bw'anaanyuma n'afuluma ng'ali smart bamulaba agenda kwana ng'era bw'onaddayo ng'oguze engoye empya agenda kuyombesa zaaki ziri zibadde tezimala naye nga ye bw'oba ogulirayo ekiryokke naye gwe obeera ogenda kwenda kati obwongo wano nga ye amanyi nti omusajja nga mukyali baavwe awo tojja kwenda naye ate osanga eyonze agambe nti mukwano ojja kale buli omu si tetwagala benze naye kisingako omusajja okwenda azaala ebbali omwana ng'ajja sobola omulabirira okusinga omusajja agenda okukusuulira obwana ewaka nga buzadde ebbali nga naawe kennyini nga naye yennyini yeetaaga buyambi kati ffe wabaawo abamu abagamba tusooke tube bulungi ebisigadde tuli bihandolinga nga bwe biba bizze oyonze tusooke tubeere successful then ebirala bwe birijja situnuddeeyo gwe lwaki era oba okolerera bibi lwaki okolerera nti tujja gaggawala ayende agatteko omukazi omulala gwe lwaki obeera negative kyegambye nti kati abamu bawasa character si beauty era abamu mukyavuma nnyo abakazi obubi nga mmwe mulowooza muli balungi naye nga bano ababi babatwala mu bitiibwa batudde mu bikomera by'abasajja bafumba nga nammwe babamanyi obulungi bwammwe nti yo beautiful naye nga bw'ogamba nti ekimuli ekyo kirungi ku ttale nyina kiraba ku ttale nkireke ku ttale mukyakiyaringa nnyo apa obufumbo bw'abalala kuba abasinga obufumbo butambula nnyo ng'abasajja ayenzeeko ebbali n'alyako byalidde n'alaba nti gwalidde obwongeera bufu ayina kkoma eyo n'okumuzaalamu tanyuma zaalamu amaladde ew'omuntu ayina karakita efumba bino binene musaagala bigenda mujja kunyiigira bajja kunyiigira kale katukomaawo bajja nnyiiga katubireke awo naye kale mbadde nzijukiza bano abatera okwera abanaavuma banne bavuma nnyo abawala abali bizooko abawala obalaba online nogenda ntuli omuwala ng'atudde alanga bizinensi ye okitegedde alanga bizinensi ye ali kuggulawo dduuka ku dduuka alinnya atisse makonteyina asuubula china aleeta mu comment section nosanga kiraba agamwa kirabika bubi kitunula depression anti gundi yakukyawa anti era biki ng'omuwala ali kutikkula makonteyina akola gwe tomanyi layini gyasimbizza nabo namba n'abasajja baagoba ku ssimu okitegedde ate n'ekirala ekyalayisi kyattractinga nnyo buli kimu lwa nsonga yo so cheap kati you attract buli njoki buli nnumba buli ki attractinga buli kizze but owa kilaasi abawala abakola tajja ku attractinga buli kimu kuba buli ajja gyali asooka kwepimamu okugenda gyali ngenda kukozesa bigambo ki onfuna so kati mukwano okyuzinga kuba muwala ki sigambye nti buli mulungi takola oba talowooza gye bali abalungi abalowooza nga bakimanyi nti beauty is cosmetics kozi kati ennaku zomwabirabye abantu obulungi babugula oli n'aba n'ekibuto n'akeera n'akisala mutulabyeko nti we've used money oba ekibuto ng'ekyo ne kigenda amasavu ne gagenda because you have money if you don't have money ogenda so mukitegedde beauty is cosmetics okitegedde someone can buy beauty but you cannot buy brains you cannot buy character nti mune njagala character kangende wali mu supermarket njigule naye ate obulungi tubugula
ebyo biwanvumu eyo mboozi ndala ya lunaku lulala baagala okusoma n'obbiiga naye nga Steve mukwano gwaffe takutte so ne wano kandabe ka audio kano just kamunyumidde n'akampeereza takutte yadde ayagala okubuuzaako ndowooza because of the time difference yeah abantu nga balina essimu ezitayogera so kati ne wano wabaddewo ka audio wasuze otya obusifa gye baliko wasuze otya kansobere gy'oli oli olungi nange gyendi siina tapu nina kavidiyo wano kendabye naye bannange naye nkwebaza emirimu gy'okola nkwebaza embuleera gy'obuuliriramu byonna nkwebaza bisinza nakwebaza kale naye nga byonna mugyebale mwenna ne baprodusa abo bonna ne kavidiyo ako kanzijukiza gye nava gye nayita naye byonna obusifa byakuguma mububuka oyo mubuulirire ajja kuguma si yekka naye ate ekyo ekintu obusifa kiva ku muwala ng'alina ebintu byeyakulungira eyo wansi eyo alina ebintu byeyamutera eyo wansi kati odi eno yakunyumidde n'ogimpeereza si byangu naye kale alina ebintu byeyamutera wansi naye era omutima gujja kumuluma gujja kulwawo omuvaako ajja kukoga naye nga ajja kuguma naye obusifa mugumye era nkumanyi nze mbeera nkulaba nnyo naye mugumye ajja kuguma ebyo bibaawo adde mwakole nkalabye kale kanzijukiza ebintu bingi byonna gye nayita naye nze natuuka ekiseera neŋŋuma ate nga ndina mu kiyumba neŋŋuma naye abireke naye weebale bambi mwebale mwenna okay naye Justina wadde oyita mu messages yaye bannaye mbadde njagala ompe messages za Steve ezikola ki teriyo yamufuuyeeyo 5 oba 2 kati mu comment kyekyavuddeyo mu comment section mulimuko ku message eyina kyegatta ku Steve temuli naye nga bagambye mbu ekibulo kyogerako ekyo omukyala kyayogedde mbu bakulungira ebintu wansi just know buli kimu ekyabaddewo kyawedde tetugenda kukyekwasa ku kintu kyonna nito hope yaseka bwati tetugenda kyekwasa kufuna excuse Steve sagala ononye excuse nti omukazi yali yakuloga wadde sagala tukimireko wadde eddogo gyeriri ne bwe mubaamu bambi obulogologo ate mukyala toyolona na ssente zo nze bampita nakawombe Shifa Hope bwe bampita era bwe neeyita era yenze totawaana kwonoona ssente zo sweetheart don't waste your money kaabagezi bokka kano ke nayogedde nti waggulu w'omumanyi ate si buli omuntu ajja kweranga bye tukola tetugenda kudda twerange tunnyonnyole ate mwewuunyanga nnyo abantu abasirika n'aseka busesi mututyanga nnyo n'ompitako n'ogenda n'onneesonyiwa tolina kyojja kukola Steve mwebyo mbu simanyi ebyo nsugundi togenda byafuluse tebyafuluse byonna akugambye yazuukuse najjukira ne yeetunuulira olaba ne mugondi yawona muzeeyi Leonard teyawona
Mzee Ronald naye yawona twamujjanjaba yawona. Banji tubajjanjabye wano kati sweetheart. Don't waste your money. Sente zo zikozese. Someone connect me with Steve. He has true love. Karo Kakai Bambi message yajiwereza 13 hours ago. Agambye Steve ayina true love tukumuconnecting. Steve kituufu ayina true love era saagala emuveemu. Because like era nandi agadde omukyala ate tusaba gwanaafuna bw'aba mulungi. Anti kati ebya Steve sijja bivaamu ne bw'anaafuna omukyala Hosh Fashion zolo yejjo mwambaza naye n'ennyumba tetugenda muwa maanyi ago nkugambye ennyumba tujja gikola geno cleaning twere bye twera nja mubuulira nze ekyokukola mbagambye waggulu w'omumanyi wabaayo nja mugamba ekyokukola tajja senguka wakaawe lwa mukazi sengukawo ng'otuusizza bw'obanga ggwe ng'otuusizza ate n'ekirala bwe waba walungi kuba mmanyi emirimu gijje gigenda kujja tuvaawo nga tuyingira waffe tetusooka kumalira ddala tusookako w'oyingira ebirala obikola mw'oli nkugambye experience ogiina. Steve, come to mommy. Wamava ku musege. Come to mommy. Brina Bruce. Come to mommy. Daddy, come to mommy. Yes, waba walungi wamma nga landlord wo mulungi. Tunoonye sente. Okavaringe rent we osigalewo weba neighborhood nnungi wakwanguyira okwaccessing emirimu. Nabo batoliyo waba safe bakuumawo. Okitegedde? So kati ekyo tetugenda muwa maanyi ago naawe ate ya Grace ate naawe era Grace gambe toyonoona ssente zo kukyusa abasawo nnoono kuba kyo sandyongedde kyogerako ekyo saagala kirowoleza muntu ekyo nkyogera lwakuba kye nnawulidde bye sigenda gendamu nnyo kwagala Zahala. Shifa, I like that Steve guy, he's so handsome, connect me to him. Okay. Bajja kola kali tulonde nga ke twakola ku lwa Faruku. Kwa kati ffe munemwe tunaabamanya tutya. Musindike ebifaananyi ne video mujjo yogerere mu video tetwagala bayaayi. Yogerera mu video tuwe profile yo nze gundi nsinzidde bwenti mu video nga toweekwese. Tetwagala muina bababa mmwe ababaliko ku line. Ate mujje oyogerere eno onolo okuba mbu nayo oyagala akwettire yette. Omanya abakazi banyumirwa nnyo. Waliwo n'abakazi abagamba mbunyumirwa abasajja nga bali wali beekube banwanire. Ng'omwana abandi babeveemu amannyo mbu beekuba. Kati mboyinza okwagala nawe olabeko tofunanga yeeyettanga ku lulo kati oyagala funa netta ku lulo nedda mukwano. Kuruno mbirimu, please hope I'm here sing and I pray to get a very good man like him. Naigaga Judith. You want to get a good man like him? Are you a good woman? No. Are you good yourself? Jolene, hope Bambi, give me that guy. I will never broke your heart. I will never broke him. You will never broke him, but are you good yourself? Let this guy get a new number period. Nedda mkwano ene number yeriko ba client. Yeah. Ene number yeriko ba client togenda givaako. Simu gyatayina naye number yo tugisigaza. Eriko ba client be ate tuddeyo obupyambu lwaki. Ate nkugambye neddogo tulisobola nze tulisobola. Mumanyi benzi janja bya amalogo. Ne badde engulu. Naye you don't kansirike. Why my name yet I'm singing and searching Grace Nampija. Why her name? Grace Bambi munange your name. My heart is beating as if I'm the one. Maybe the girl which him. Byawonye mu comment section mwenna mugambe. Iya tulinye mpaka South Africa nga tunoonya mukazi. Na tuteke mu ticket. Talina mannyo Katonda gwawe ennyama. I know. Wamajjasi muyite Steve. Ebyo mu babya
kooko just yabino. Oh, kati mikwano kituufu witchcraft is there. How can you give me this guy if he's not a Muslim? Ate ogambye bawulidde Steve ate mumpe waba si musiraamu. Kituufu si musiraamu. Kati ba sweet Steve kikyogamba abatulaba? Kyensembayo kyensaba kumpa emirimu nziremu mbeeko n'akasente. Agambye hope tasobya Linda. Nabagamba nga bawakana. Hope tasobya anyways. Hope tasobya anyways. Thanks for advising that guy. May Allah bless you. Look man. Bwagambye hope tasobya. Batuwe emirimu. Banange abalina amayumba ng'onoonya agenda okusibira obulungi tiles n'okukola amazzi plumbing. Steve is good at his job. Noteekamu langi. Ne langi apaintinga bulungi langi. Kola finishing w'ekizimbe yenna. Okola finishing yenna ow'ekizimbe n'omaliriza katayiro ako n'okasiba bulungi ne langi n'omusiiga bulungi. Nteekamu n'amazzi. So abalina zi site batuwe emirimu tukole Steve. So nze nkubuulidde emmotoka twandigiguze ng'epaakinga wuwo. Mutereevu. Simanyi bamagezi ogatutte. Si kyendiko obudde buno. Actually tuve nzanti nze ondaba bwe tuba nnyina bennwana nabo mu lugendo ntuula wansi and I compose myself. Sijja kugamba nti ffe tulina be tulwana nabo tubayina ate ng'era tubayina be tukolerera. Omuntu yenna talina gwakolerera takola. Nze olumu manyi okugamba competition eri health ennungi nga byakweragako mu kukola si byakweragako nga twekola violence. Kuba nze siri muntu akola violence. Naye neetereza bino mbu simanya malogo simanya ogenda kunkola kiki ng'omuntu neetereza ne neerwanako nemba untouchable. Nga bw'ogamba ntaddewo shield tweteerawo shield. Okitegedde nga byosindika bikuba kuki ku ngabo. Engabo ye shield, right? So naye nga tetulina violence nti oli yanyiiza tukole obukyamu. Ffe n'abatukola obubi we don't wish them to die. Ate omulaba ompa inspiration yokukola ate ofeewo. Nze ompa inspiration you inspire me buli wengoloka ngamba waliyo namugundi atayagala nsucceedinge. Nina okusucceedinga for myself and for those who said I'll never make it. Kwaba abagamba nti sisobola nina okusobola balabe nti nnasobola. Katonda wange alina okwegulumiza. Okitegedde? Kati ate saagala ofe. Njagala obeerewo ondabe. Kati ate ngende nkukoleko violence ofe. Nammwe bambi balabe baffe abatulwana temututta ate tujjawo. Naffe tubayamba. Buli woba ne boowalana mu business oba mu kiki tuyamba okukola. Twandibadde tetukyakola nga twabivaako. Kati Steve ke yazze engulya naye agenda kujjukira alabe banna abavubuka abaamuleka be baatandikira awamu. Bingi kati ebyo focusingako obwongo kimanyi? Bingi. Nnyo. Omanyi bingi olabanga otandika obupya but it is okay. Ekiga ekimu tekikulobera kola ki? So fenna we've got those setbacks. Gwe ogimazeemu myezi emeka kati? Tuli mu gwakumeka? Twayingidde ogw'omusanvu omwaka nga gudduka obirabye woosumagira. Ogw'omusanvu omwaka gwatandise gwogumaze oli mu maziga. Ng'olumwa mutima. Obeerawo mbadde manyi omwaka gutandika butandise. Ate obizimba ebbanga naye okugwoddeyo ku 0 ddakiika. Okitegeera? Ndi wansi. Omwaka gukulesse byoba wabala mu mwaka olwo gugenze. But it's not too late. Okitegedde? We can. Nkimanyi we guggwerako tusobola bba tulina kye tukoze. So kati bakuyitako. Gwe gibadde myezi 7 ffe twamalayo myaka 2. Nze mbala 2 mu Gwokusatu mwe natandikira okuhiiringa but nze teyali laavu. Nze teyali laavu baali babbi mu business. Bwe kyali ze setbacks. Nti ne bislowinga ebibalo byange. Okitegedde? Nti mu myaka egyo 2 yalina okuba na apartments somewhere byaslowinga buli kimu. Notuuka n'okujjawo bye wakola ebimu noddayo but it is okay. Okuddayo n'osoma n'oyiga n'osituka buzibu muntu atayiga nga ye tabonerera.
oyo ye mubi nga gwe toyiga kumanya nti lino ekkubo terinzigusa ate n'osigala ng'okwata ekkubo lyerimu. Okitegedde? But it is okay, buli muntu afuna. Bonna abagagga nga baatudde ne bakubuulira. Omuntu yenna ne botagenda mbagagga, omuntu yenna we baali bonna basooka ogerako naawe. Bwe bakubuulya abamu teboogera, abamu batuli wala. Tetumayine buli omu ayinayo ka time ako ak'okuddayo. Oba okeetaaga mu bulamu okusobola ovaluwinga w'otuuse ne woba oli ne ky'ofunye. Kati gwe yalowoozanga luli nti mukyala wange okulya embuzi n'enkoko n'ayambala ku bugoye obupya n'enviiri kimala. Kati togenda lowooza bw'otyo, kati otandika okitegeera nti tekimala. Kati otandika okujjukira nti waliwo n'enkoko lwe yagaana okgenda nga tosobola nagirya. Wago wagiryanga naye taliiwo. Wonookitegeera nti appetite efa. Kati kitegeeza nti obulamu busukka ku nkoko n'ennyama n'okwambala. Okimanyi omuwala oyo nagendako ewuwe sawa nga 4 awo ku mulimu nimugamba njagala kwogera naawe nga mbutuufu obulumi bwonzita. Najjaawo n'ampa eddakiika nga 5 nennemerawo. Yakugamba nkwadde 5 zokka. Nenyumyamu naye awo naye nga ndaga tane. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Nnabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate